nga tumunywa abalanga Lietama. Lietama. Nengandi boli bulungi kizaamu amaanyi nange ndaje nkusanzeemu ezaamu nnyo nnyo era abakutiisa obubaka banneebalize nja bebaza seewu banneebalize bagende omusajja asiimye mumativu nnyo mumativu eyo kyonna ekireeteddwa bakulabidde beebale kubanga olabise bulungi ndabise bulungi kagalubindi kekutikavaanko tishati gonvuzi shokitegeera njeru kajini nkasabula omanyi namulabda wakuma wayiti ngaali bwati naye kyekyo toyaza toyaza amina sewu so kyeyaffe katuyolekedde Mengo yolekedde Mengo agambye mwe mundoga kakati nga omutandika omutya ddala abasajja abalina okutubuulira ebbeeyi y'emmwanyi emmwanyi ziyimiridde zitya batubuulira Lugonvu bwe bamuloga abalina otubuulira ebbeeyi y'akasente kati kiro y'akase eyingidde $200 batubuulira gundi bamuloga yeetambulireko endowooza eky'ekyobugagga kyo ate olagamba nti awo otambudde oyitakola bulungi gendako ekindi wali w'amaanyi nogandi w'amaanyi lwaki takulangako nga takulangako oli awo oli mu mbeera awo wakumala alagamba osindiga kati olaba omusajja oyo singa agwadde nnyo olwanga nenjula over sport naye olwokuba ebintu engeri gyabikolamu naye nga maye ageya ali ku pikipiki ate naye bagimuwadde omugagga emulakaaafuna amagezi agoli mu bulamu bw'ensi eno towanga muntu akusingako magezi oyinza okuba nga gweyita amagezi bwe obusiru kiddemu nga ye bwoyita obusiru bwe ge magezi agamuleetedde okuba nga akusinga era nze ntunaye abantu aga nti mugagga oyo talina magezi tiyandikuze bwaki obutawabulwa lwaki owabula akusinga kubuweeraga okuwabulwa webuuze ebyo byekisirusiru byolaba byakolakola ebyekisirusiru ge magezi ge agamuleetedde okusinga gwe bwoyita amagezi amangi ensonga lwaki gakyakukomyawo ekituufu olugezigezi olukususa kwegeziwaza jajja balisusa bati balisusa bati tatubulidde ku experience ya mubika okuwulika cyangwa kubika nshati nasooka nennumwamu naye ate nensanyuka nenziramu nenkuba akafaananyi bantu kibe babisenga tekuli mutono nga bonna balamu ate bonna banene babika omukulu ne babika pulezidenti ne babika genosale ne babika muganda wange Ssegirinya bonna balamu ate bonna banene nenga nti nange bantadde mu lubu olwo bakugenjeseza ate otrendinga baba oli ku social media otrendinga bakikobye abantu bagambe ndi mulamu Lugonvu mulamu alekereze n'okusinga bwe yabadde bagenda kuga bino bikadde ate video yali mu 7 September tuva na muswala kati yagala kwebaza ababadde batuweereza ennamba z'abasawo bamwe ab'enjawulo mwebale nnyo naye omusawo waffe ali mu ekereziya olutaali nze ndi musajja mukatubantu bampadde ennamba z'abasawo bampadde ennamba z'abapasita ndi musajja mukatoliki tuwa ekereziya yange ekitiibwa ekereziya ekola ebyamagero faatha ngobya gyali bwe ŋŋenda ebukalango nsaba ku sinagoga bwe ŋŋenda ekiwamirembe nsaba era buli kyendi kirirwa katonda wange owekereziya katolika bazirina bo zo zibakolera w'omulaba waali oyo eyamutuusaawo ye bwatyo ndowooza ye naye ssebo muleke nzikiriza ye naye ng'ababika ndi mulamu kyenjagala okubagamba Lugonvu si muloge Lugonvu byayiseemu kitundu ku bulamu nga naye bwe walwaza maama wo n'omujjanjaba naawa ne Lugonvu bwe yalwadde bali bebuza Lugonvu mulongoosa ki bamulongoza senga bamulongoosa ki okitegeera mu famire temwinamu ku mwali mulongooseza yani yakubuuza ki yani yakubuuza nali nkubuuza maama we kye bamulongooseza kwegeziwaza ndi mulamu nebaza abantu abatwagadde abantu abatusabidde essaala abantu abatulambudde abantu abatuliisizza nze mwezi mulamba ndi waka n'akanyiriro kalabika kanyamangu bakagula enkoko tutte eno tutte nesi si wa bugagga abakyala badde bakumbuuza banne abakyala badde bambuuza Lugonvu ndi mulamu akyali mulamu essabo lyemutulagirira essabo lisibuka waka wano wennyini tuli waka Bikira Maria waali Yosefu omutuukirivu waali malayika Gabulyeri tumusaba oba otwagaza ki naawe
ndowooza sajja byave ku kamera. Kikyombuuza. Toli mu mativu. Owai, tugende n'ekyo. Mwami yagenda n'agamba Lukungu lwaki olaga ennyumba n'alaga. Mwana yakwatira mu ndowooza. Ni musango ky'okulaga ennyumba. Yakwatiramu kakomera n'ebitooke. Musango ky'okulaga ennyumba. Ono n'ambuuza nti ye bwe yagula emmoloka n'agitulaga ne yamugambako. Nze bane ne balagiragira ddala ennyumba eyo. Ebyo by'ebitooke bye baalaba. Wano waka Walugombo mpangisa sebo. Mpangisa tata. Bagamba ne wano Naye mpangisa. Ewange kati Landlord wajja mugobera ku mulyango. Landlord wajja mugobera ku mulyango. Haka omwezi gwo guweereko. Kugwakwa di December. Gunaatera. Ngenda kujja tumuwe. Lugongo tanatuuka kufa. Lugongo ayimiridde. Nagenda kati ewatwala olwokuba nti steps empanvu naga atambula yeekwata ku bisenge. Mb'otambula otya ku kisenge? Omuntu enanga bamulongoosezza ebbanga erisooka bakulagira okutambula ng'okutafindolo okutakolaki obuteerenga nawaddemu obulwazi kati ate obulwadde buno ombwebaza Katonda obundeete bundaze abantu mikwano gyange nnyo sente nakutadde mu kifo bwe mbadde sikusa abantu abanambudde mu malwaliro ze baŋŋamba bugambi tokwata ku bbiru y'eddwaliro donyi yakulemberamu bbiru y'eddwaliro sente zonna gy'oli nti gyendi nti kale tookiri lyo lize nkalekyebuzi baguwa olwala nakulya biriyo ani anagikirya linganga kalubenga nze saakiryalinze ndi waka sikola sirina wadde 10 naye akamere baleeta nenkola nebyokulya baleeta nendya mwe mubeerezi ebyo gwabiresizibu abantu muganda wange tunyumizaamu abantu tuli balamu tuli bulungi tujja kudda tuwaye tubanyonyole embeera gyetukola tujja kumu ku nsonga byalugobuzi show nga bulijjo ensonga tunenye tujja okwogerako tubazanyi banafe abahirovi primary school Matanga batuwadde oleeso obuzibu ate nga baga nti abakozi abamawuliremu ababako obuzibu n'obulesomero likwekuutya mulino tebamanyi isomero lye gatize nnewo abantu baki bagala okweka ebintu ye bwe yazimba ennyumba ye yagikwekawa tetugimanyi oyo ali kusirugiddya lwaki olowooza ebyo tebinnatuuka kwekebwa naye ebintu banayisi byalugongo ebintu byaffe abantu bakikiryalinze tewabita banyambike esi byange kati munjogerera bwereere nze nga nebaza abantu baffe wamma twebaza Hirovi primary school Matanga batulabiridde nnyo ku nsonga ya lugonvu ono natukutegeeza nti mu kiseera kino abaana baffe gye bali balamu bassa boogera basoma balabika bulungi nnyo nga omanyi nti waite omwana ku Hirovi primary school Matanga stress oba oziwonye waliwo omwana akwasa stress ntwala omwana ku ssomero tayita owaayo fees bw'otwala omwana ku Hirovi primary school Matanga endwadde oba ozikendezza kubanga omwana agenda kuvaayo ng'ayise bulungi ate ng'ayise mu ngeri ya first grade omuzazi anoonya first grade bulijjo ojja kugitesitingako ng'oleese omwana ku Hirovi primary school wagazi bizimbe weebiri basomesa we bali abaana banyeera oleeta omwana wo ku Hirovi primary school Matanga munnange avaayo akaaba n'oba muzadde waako ewakana olw'endabiro ennungi anti addamu n'agamba nti kati nziza wa ssente kulya akawunga ate mbadde ndya bulungi batulabire tugenze tubaleka butugenze obutadda tugende oba nedda tugenze obutadda ayaba